tebikwatagana nga olabira ddala kati emirimu oluuso gikwasaganya na family gikwasaganya nga mbutuufu olaba aliwo ekitali kituufu ng'olaba biganya okubalansinga ne ku ekonomi eriwo essaawa eno so kiri erigga okubalansinga obulamu bwo mu mbeera yonna nyingiddewo n'abaana ba B2C era olunaku lwa bbalaza njagala okubagaliza wiiki etandise ennungi leero ennaku z'omwezi 9 tuli mu January gwe mwezi ogutandikira ddala omwaka naye mu ndaba eyange ndaba gulina engeri gye guddukamu eyayiriyiri gwanguyo okuba nga gutambula sikitegeera omwezi guli mu kudduka buddusi ate zino ennaku tetuzibaze lwa nsonga abasinga tubali tudda buzzi ku mirimu okukola abalala bava mu byalo abantu abakyali mu byalo bannaye muve mu byalo abakyali ng'omanyi nti obeera Kampala waliwo okubanga wasazeewo simba amakanda n'ogamba ogenze mu kyalo gy'ogenda okubeerera ddala tetukulinaako buzibu kubanga era munaye bw'oba weegenderezza ekyalo kyandisingako okubeera mu kibuga okutaayayiza muno oba abaddeyo n'olya ku mmere ennime ennungi oba osinza ate abalala oba okitegeera so bw'oba olabanga ddala obulamu busazeewo okubeera mu kyalo salawo ke kaseera osalewo oba ontegeera naye bw'oba omanyi nti emirimu gyo gitetenkanyiza Kampala komawo munnange teri kulwisa teri kulinda jangu otetenkanye emirimu tutandise butandise mukana kaseera adena nawe tanzigemanya gange Monday to Fridays bera saa 8 zenyine ez'omutuntu era bwetyo nnyongera okwebaza buli yenna abeerako mu budde obw'amalya g'ekyemisana nga tweyongeddeyo mu maaso mu ebyo nno ebigenda mu maaso mu nsiike eya entertainment omukulu Weasle Manizo twamulabyeko bambi ng'asazeeko enviiri kino kyabadde kyakyeyagayire nalabye reception y'okuba nti yasaze enviiri nga buli omu akirisiivinze buli omu yakirisiivinze nga bw'ayagala abala bagamba rasta n'amalako enviiri ento nga nzibu za kumaintaininga ekiba nga ffe bakyala bw'osalako enviiri ebiseera ebisinga enviiri ezo ento ffe abakyala nzibu za kumaintaininga kuba zikulamu katono nnyo bwoti ng'olina ozizza mu sheepu ne zikulamu katono nnyo bwezi nga tolina ozitereeza nakyo n'akufuukira rather bamuyita batya growth n'akufuukira growth kati nga ffe ku bakyala naye olw'e nabadde oyinga agamba nti bannange rasta n'amalako wagenzo zisalirako gwe yamutumye abantu mujja kajanja mu ddembe ly'abalala ate era already n'abantu abamwagala bafaani be nga bwolaba gye yasoose okuperformingira lwe twasoose omulabako live on stage ng'asazeeko enviiri because we hadn't seen him anywhere naye lwe twasoose omulabako era ye kenyini nakwata ebifaananyi byo nabipostinga kitegeeza yasiimye n'akyagala okikolanga bwakola kinga bwakyagala wano ndabyeko ku posti ya muganda we Jose Chameleon kandabe wano Jose Chameleon bwagambye Jose Chameleon ataddeyo posti encouraginga kubanga ndowooza kyonna kyekiri oba mwagala bate mwagala ye ajja kubanga akola byakola ki okay radio ne Weasle page yaabwe of course ye page Manizo ja managinga yagambye nti your favorite uncle no dreads for now oba okitegeera so waddembe okuddamu ozikuza oba waddembe ozirekera ddala oba ontegeera n'eddembe lye nsaba tumu receiving nga bwasazeewo kubanga akola kyayagala okubanga akola kubanga ddembe lye n'ekirala lwaki tubasabanga yasazeewo zize eyasalawo zikuza nga talina gwe yeebuuzizaako yasazeewo zisalako nga talina gwe yeebuuzizaako ddembe lya muntu naddala nga celebrity ndabyeko wano Jose Chameleon ataddeyo n'agamba nti you can be the Julius and the Caesar, you can be the Alpha and the Omega, you can be Jose and Chameleon, you can be Weasle and Manizo. Life can be whatever you wish as long as your blood stay red and soul stays pure. Looking so hot, Mr. Mayanja, Weasle Manizo, Uncle Palaso, we are waiting for you as well. Kale, kitegeera ye encouragement gye twetaaga. Si criticism ene ey'okudda ku muntu ne mumuvuma ate wano yatunudde bw'ati bibyammwe. Buli bannange mumuleke Manizo alabike nga bw'ayagala okubanga alabika. But for me, I was happy for him. Nabira ddala nga yanyumya ate alabise bulungi munnange. Era bw'oba ogenze weegendereza. Namba esinga ey'abaana babadde ne dreads mu nsiike ya entertainment bagenze bazisalako oba mulembe gwe gugenda gukyuka oba kuba kukula oba kuba sometimes you want a new look abantu babeera ne dreads for a very long time netumanyiira endabika yaabwe ng'olaba kye balabika kyekyo okitegeera nga kyalabika kyekyo kwegamba tewali nnyo njawulo nga kyali kyekyo nga just agenda ne bazinazaamu ne bazitereza ne bazilookinga naye nga takyuka nnyo but this time ndaba yakyukidde ddala ate nalabika bulungi nnyo so
Weasle manizo tamuza kintu kyonga bwokyagala kale tutandise mukana kaseera nkujikiza banafe abasimba automotives bogenda okusangawo mu Ndeeba era gwe ayagala okubanga ofuna boda zibayita boda UG boss osobola okubanga ozifuna mu Ndeeba bwoba otuuseewo ku BMK house we wali abasimba automotives ekizimbe wekiri era oba olabira yiyi bebasinga okuba mu business abasimba automotives beboka abaliwo era abalala bonna batugenda kubalaba oba ogenda kulaba abasimba automotives bokka gwe woba okyama be bantu batunda ebintu ebiri genuine byonna ebyetaagisa ebigenda ogenda ne ku boda yo era si boda yokka oba si buli kyonna kyoyinza olowoozawo ngoga motorcycle nga bu scooter waliwo abaagala okujogamu omanyi buno bupico bw'abayindi owe bajogamu obwo era omusaba mu kibuga nga weese mukyala we obwo bwonna babulina bu scooter so yitawo obeere ng'ogula buli kyetaagisa kyonna ku boda yo bo bakina ogenda kukola bwoti gwetaze boda ku bei ensamu ate ofuke boss w'obulamu bwo ogenda kukwatayo emitwalo 5 egitandikibwako okwate ennanga muntu yo okwate ebbaluwa ya LC ekakasa nti ddala woogijjewo ekyo kitundu ky'obeeramu ogende ku Simba Automotives bw'otuuka mu Ndeeba bw'otuuka mu Ndeeba bwoti mu Ndeeba olaba wali BMK house wennyini awo bo balaba kwegamba abantu abatunda ebintu ebiri genuine tebabula era be Basimba Automotives bokka w'oba olaga kale twakatandika butandisi ogenda kukkiriza ate nkangemu bwe nti bwemba